nze wasoma bwe nnyo kwanga mutugoberera nsuubira muri bulungi obulamu buli mutyeyo tulina biva organic access building Tubaga road nga bulijjo nze waswa Emmanuel nina Calvin Kayanja oli otya ndi bulungi buuza ku bantu bagamba ki abalabi baffe kuwaswa bali awo wategeddeko nti London batandise okunsomako Be serious. Bannayuganda e London bannonzenga omuzira waabwe 2022 olabira ebintu by'okuyamba abantu naye kwekimanyi ndina muntu munene kati tokyali wakuzanyirako ekisooka nja kusooka nkwebaze gw'omu ku abo abaposhinga projects etukola obunfuna nti nze nsobola okuba nga ndeeta eddoboozi ly'omuntu naye tekinsanyusa kuteekawo omuntu mu public tatafuna ssente oba natayambibwa nasobola oluusi nkukubira essimu netola effort negamba nze nsooka onyambe wano kozi manyagala omuntu oyo afune ki afuna obuyambi so bannayuganda basiimye ebaze banda bakola banga 22 nze muzira wa bannayuganda e London era mukwasomesa lecturer University London yawo nangamba nti ofuuse kyakulabirako era ekisomebwako mu psychology class yange otegedde waswa Emma gwe ng'ogenza ate ku mutendero oguddako bakusaaga awo si watono okitegedde naye kikulu kwewaayo nakugezaako okulaba nti actually olaba nti abantu wano manyi mu society abantu si balungi ne Katonda atulikoganizinga nnyo ogenda okulaba olina ebintu bingi byoyiseemu just nenga totegedde kituufu ofuna bulungi nnyo kale nawe tuli anyway nga bwe tugenda ku ekyo ekisooka kya byonna njagala tutandikire ku mwana omuwala omu sometimes abantu bagale batulumba oluusi basagana ku discussinga ku bantu bano naye oluusi oweewaayo nga kokyogereko kusagala twakisa obulamu Bisher ono bwe tumwogerako people attack us lwaki mwogera ku mwana lwaki temuvaako naye nyina ekibuzo kyembuuza osobola okubiramu ekifaananyi ekisooka bwekitandika kulaba Bisher karsh waali oyinza okubira achievement z'olabye like n'ogamba nti mulabye ne celebon sooka omubuli obulamu bwe butambudde nga woza obulamu waliwo oweyinge mu dakiika nga 3-2 ndaba nti waliwo ekitatambula bulungi simanyi ki naye omwana ono akozesebwa nnyo waliwo abamu abakitadde nti guno mukwano naye si mukwano this is not love ekitegeere kuli 7 si grade ya Bisher karsh ate n'emyaka si gyegyo ukige mazima ekitegeere ge mazima waliwo abantu abatagala biwulira naye ng'ekituufu kyennyini kuli 7 si myaka gya mwana ono mwana ku kuli 7 kuli 7 abadde musajja ayimba nga ffe tuli baana bato tuguze tumulaba si mwana muto kuli 7 so ono mwana byo byonna byagamba nti mwagala bikyabyogera kola ki kubasanyusa kuyisaawo kike ate abatenga zanyira nnyo mu bintu ebyo kuyisaawo kike okuzanyi brown nga yefulamu akwata ow'amaanyi ye n'akola ki n'ayisaawo kike ate si yekka kati n'abayimbi babikola nnyo twalaba wano Kadaama mbu yeeteze Brunoke n'ayisaamu oluyimba ogamba yali Kadaama omu oba yali ne Phoebe yamwetegamuko okitegeera bamwogerako abantu anti kyekyenkugamba nti bano abayimbi olwaleero yasuubira nti njagala okukwata internet njagala okukwata audience eno kampite wano kuba otunulira Chris Evans abadde atulabyeko nnyo kyekituufu era kimuziza kyekino nga takyapiiringa mu public ng'ennyimba zino ezire ezinyimba zabe ez'okusoma nga twazibwako naye bwe yakwata omwana ono bw'ati kati ensi emukola ki n'afuna sympathy eri kati mbuuza omwana ono gwe bakozesa bati buli omu avaayo omwana ono afuna ki ate waliwo kyafuna buli omu amukozesa n'amwambukirako n'amulekaawo because let's mention line mwazatambulira kuba bw'otunulira abamusookako asooka yali namuzimbirako omukutu mulamba oyo n'amulekaawo bwe twabyogerako ne batuvuma olwo ne batuvuma ne batukyawa naye nga ate obagambye amazima tugenda okumaliza nga oli star agenda ne Dubai n'akola show alina program ku TV n'awasigadde ono ng'ali mu monde ne tuvaawo ne tufuna omuvubuka gwe bayita Prince Jack n'abeera boyfriend n'amukuumira Jack was nothing naye yayitirawo ku Bisher karsh wetwogerera Jack ali mu the Ebonies eyo mwana alinga dancer kati
Do you know what it means okwenda ngoli dancer mwebonizi ofuna akantu ako abana bajja kola nabo mu videos bano bayash popi n'abalala abamusanzeewo they are going abamusanzeewo kwa bajja abayash popi bajjojjuzi oyo mwana abadde star emyaka ebiri egisema bayash popi amyezi mukaaga yalemerera okwetegeera amaanyi go wegali kyenagamba ekyakuba omwana ono ekigo kwe kulaga embeera y'obulamu bonna bayashi popi oyinza obasaba banaku naye nga toyinza kumanya kikikugira mu bwongo akya inspiringa ne bwaba mwavu kuba yashi popi embeera gyali musi eri awo naye omulaba nti ennaku tagitukuba abaana ba tiktok abasinga baavu naye tebatukuba nnaku naye tebatukuba ki ffenna tetuli bulungi n'ennaku engeri gye kiri nti tekirina makulu era naye abantu omwana ono abasooka omukozesa bye bamwonoona kati buli omu alabanga amuyamba kakati wano wetuli ku gundi ku Chris Evans twatuuse kati Chris Evans ono naye ali mukozesa bukozesa wano era kyekituufu kuba baba ne mission one bwaba okuleka nze kyenjagala ennyo amuwadde kolabo yeesooka anaakuyamba kyekyo kisooka akuwadde kolabo bw'agenda mu bivulu naawe akutwala ni kolabo ya Spice yakomawa ante kyenkugamba te kubanga Gravity omulaba alina kino ekiwone kinene kye bayita ki Tracy yali dancer ku Yugi Extra owulira n'amutandika mpola kati Tracy yafuuka dancer wa Gravity ku buli kivulu nanyumyako ne Tracy nangamba buli show at least $10 combinator adda najewaka kitaliwo luli olaba nti takozeseza naye akoze eki akuyambyeko n'okyusa obulamu baba Tracy abakola abatunda nakati mu katale wale bwayise naye obulamu bwa Tracy bukyuse because of Gravity yangamba Gravity tanumangako niwo bampadde kasente katono akakola ki akampa nantola ku show nanza newaka otegeera kakati omwana ono olaberera nga Tracy line maza atambulira teyawukana nnyo nono mwana Bisher Karsh so there one yalema okwerealizinga okumanya ye yali abantu bano yalabanga abamuyamba naye ate yabayamba yabayisizaawo okitegeera kati omuntu ng'oli w'amaanyi naye nga n'amaanyi go togamanyi buli omu akuvaliwinga kitono waswa bw'ojjidde awo ku bigere n'oyingira wano n'oli apaakinzeewo emmoroka ye ani asinga okutiisa nti oba ani azze wano olwaleero ow'emmotoka gwasooka ow'ebirowoozo okitegeera kikugira ne kikulaga nti omuntu gw'odiiringa naye alina standard kwali naye omuntu buli lw'olimanya nti ono omuntu munaku buli lw'olimanya nti ono omuntu si w'amaanyi naawe ebirowoozo bimukolera eby'amaanyi biba bitono buli kimu kubanga olabanga amuyamba olwedde omaze okulaba ambuuzayo ekibuuzo kimu lwaki abantu is a general question lwaki omwana ono ffe abamubuulira ekituufu atulaba bubi naye abantu abatamugattako nnyo n'abalaba nga they are people to deal with anti bamukozesa abamukozesa bamuziba amaaso naye ate era akyakozesebwa kuba bino byonna tuzze tubimugamba up to now waliwo abamukwata wano ng'okumuggyako interview namulabako ne ku YouTube channel nga taweza n'abantu wanuke subscribe naye nga bawadde interview naye mbuuza kati abaakukugira nga baliriddawa nga tebakyagala kumanya nabimukwatako kitegeera so yagwa mu bantu abakyamu kyenjagala okugamba ekyokubiri yalema okurealizinga amaanyi ge galiriddawa abayashi watufu wago yashopi yamanya nti gali mukwemoola era bw'aba akinegotiatinga anegotiating samaanyi kwemoolako kwa negotiatinga yes ate wano omwana ono bamulimba kusookera ddala bamulimba ki nti ojja kubeera muyembi bamulimba nti ajja kuba sita ojja kuba sita bamulaga nti ali beyond tiktok n'agita naye kati agenda dda n'ategeera walina okuba ayi bw'ayadda wano yalina amalala mangi bye yali akola bikomedi byonna n'abivaako n'agenda akuberaga n'akwata vidiyo y'essimu okitegeera n'agenda ayimbe n'agwira awo nakkirira abaana bonna ne bajja nga bamuyisa era buli avudde ku mulamu omutuufu wano lwaki olowooza avuddeko
Kyova nti bo bayash pop abakimekingiddeyo bakivinga biga naye gwe ozze wano nga tukumanyi nti oli kino nakyo kyennyini tonna kituusa ofuukiddewo kati ndi muyimbi okitegeera kati nze n'ennyimba ze sizirabanko ku TV baali bamusuuta gye bakola okitegeera n'ennyimba sizirabayo ate nzirabawa ku TV kweruli balupromotinga wa alina gyalukuba mu bivulu so abaana balemeddwa okwerealizinga ate ne batategeera mangu nti ono ankozesa. Njagala obeeko ebigambo byewereza kuli Sevens kubanga kuli Sevens alina omwana waffe mu ngalo ayogera nga asooba nga bw'asekaseka naye aba ne mission era aba ne goals ze ng'omuntu okitegeera. So kuli Sevens nze nkimanyi nti ali ku comeback kuba abadde takyalina nnyo kyatuwa atakikomeddewo naye one takozesa mwana ono abeko wamuteeka omwana ono baako omuteeka wakiri ku show bayimbe babiri nkulaba ku show genda wekka ekituufu kyennyini nawe kimanyi ono omwana tomwagala naye ate omutrendingisa mu byamukwano ono mwana muto ku ggwe okitegeera ne kirasi za njawulo kino olaba okikola leero naye kyatujja kutuula wano nga twevuma ggwe nti omwana oyo tewamuyamba juuza abadde mu ddwaliro emulago naye nga treatment tewali lwaki tabadde mu ddwaliro lisinga simanyi okitegeera lwaki tabadde mu ddwaliro eddala kakasani takayina pulobulemu eri wano era njagala gamba muganda kuli Sevens omwana muyambe genda naye mu buli kivulu ne bw'onaaba omuwaddeyo akasente katono kola naye oluyimba kwe kubayita okuyamba si byakwogerera awo ofune following eri abaana bano kubanga buli muyimbi yenna kati yakitegedde alina okubeera ne following ogwo omupya ogutaliiko bapromota olina ogweripamu nfunyaani ate teri music ali chip ku promoting wa TikTok olumuna balamuzaako bankolere ka video challenge naye ngenda okubaza TikTok omukaaga nga mbataddemu emitoo gyalinga 47 sente ntono nnyo so kati wegendereza nnyo obutakozesa mwana ono ekyokubiri mwana muyambe kubanga kigenda kukuddira enkya genda naye mu bivulu bw'oba olina bw'osobola omuconnectingako naye tulabe nti olina w'omutadde ki asobola kubeera mu videos tumulabeko mu videos z'abantu abalala si kumutwala kukyalira mu maka g'abantu balala nti olwo oyambye omuntu kubanga buli ka video clip ke bafulumya katambula ku social media omwana osinga influencer ng'olaba mixing zifani nti bu company zivudde ez'enjawulo zimuwadde naye olaba company ki siraba company rate olwo abamukwatako tebasobola mumuconnectinga Miki Sims tufana akolera job line nanyiniyo Mr. Frank mukwano gwange ugimanyi company naye gwe mubuuze ya connecting atya ku job line golowoza nti aba job line balaba wakawe ku internet because of connection oli najja n'asomera mu director naye ono mulaba mukwano gwange singa tuba tumukoze bwe so mujja mu omuli nkitegera bafuna connection nemuwa ey'ebyokulya mikwane mirungi nti kituufu bw'ogatta kino mu kampani yo kuba social capital ebula mwana ono nkufuna olina emikwane mirungi abasinga tebaba najo ati kyekyo kyemugamba eza TikTok tuli b'amaanyi nijja kubeera n'amaanyi go gabeera naye nga tegalina value weewaawo abaana abazza abato bakulinnyeko ennyonyi bagende bakuba ebivulu badde wano naye nga gwolinga atalina ekitegedde nkufuna bulungi nnyo so omwana yennyini alina okutegeera amaanyi ge we gali ate abeere n'abantu abamuyamba si abamukozesa kubasi teyeetaaga buyambi bwonna ye already brand kuba kati abamusonderanga eza chipusi baddawa oli amugulidde akadomola ka butto wano temwebuuza nti kati bizinensi yaddawa ekyaliyo ate ekole ki ati kati nange nazivaamu yali awakana nnyo kati akyayinza otugamba nti azisiika takyasobola kuba kati bw'ova ku chipusi zo wali ayita tukusanga empower king ng'oli ku dance ate ng'oli mu dance baba alina tiktokers ne gye bakola bw'atove ku chipusi atodde ku dance sente ozoononereyo atodde ku mwenge so olabanga ebintu bye baali mukyali tekibalansinga omwana baali bamukwata at least ne bw'aba teyali ekyo ne bafekinga obulamu obulala
kuba already yamanyi ge yali alina gali gasinga yengo bawo yomu kubana bakuri bebamu kubasoka TikTok ne bagizimwa ne Kampala ne Tegedde oyinza okutunulira ngawo bonna abaachivinze tebamusinga na following ku TikTok bwekiri nenga ate bo bamulaga nti bakoze ebintu ebitambula ne bigenda maaso kubanga balina connection ennungi bazi handlinga bulungi ne gwe oli kwoli ya ku promote ate no munne abantu aba promoting abantu abatamanyiddwa na munse munange bwe bakubuuza ekifaananyi kya Jeff Kiwa toyinza kukirabako naye manyi bajjeeyo bwe bakubuuza ono muvubuka yani Roger kale ye tino kumulaba alabako olumu naye abeera undercover nga bw'okyusa naye bwe olaba amawulire gakola omuyimbi ku interview naye agateekamu ssente temumumanyi bayasoma traffic tokali kubala bajuzi balesa abantu bosobola okubalaba n'omanya nti yoyo naye nti abeera ataki ya muyimbi wange wuuno muyimbi teriyo manager serebu ku muyimbi naye bana babakwata ne babanoonyezaako obwa serebu nga tebategeera nkufuna kuba nzinza n'okubuuza ekifaananyi kya Jeff Kiwa nga alina ekiba muganda wa nebo negotiating deal y'omuyimbi we tongubira simu oyogera ne bano baala n'abasigadde ate kyekyo kye ngamba ngale sede zitukira ku ye ate nga yateekamu essente so naye waliwo wano abayimbise nja kupromotinga naye nga ate yayisaawo yasooka nga opromotinga omuntu akusinga amaanyi badde mbozi nungi nnyo mube nnyo kwanga mutugubedde abantu balagireko so mujja kunkubirako ku 075 798 6069 nayagala okugenda ebweru tugende ebweru tugezese emikisa gyaffe kyekyo